ate mu kaweefube w'okukendeza ku muwendo gw'abantu ababundabunda mu nsi yonna. Omukago gw'amawanga amagatte ogwa UN gutegese olutuula mu kibuga Istanbul ekya Buturuki amawanga ag'enjawulo mwe gagenda okusala entoto ku ngeri y'okukendezaamu abantu ababundabunda. Uganda nga yemu ku nsi ezikyasinze okuwuddamya abantu bano yemu kweze ziri ku mwanjo mu lutuula luno. Ng'omuwendo gw'abanoonyi b'obuddamu mu ggwanga gweyongedde okutuukira ddala ku bukadde 2, ekitongole ky'amawanga amagatte kitegese olukuŋŋaana lw'amawanga gonna ageegattiramu mu kibuga Istanbul e Turkey olw'okusomesa amawanga gano engeri y'okubuddabuddamu abanoonyi b'obuddamu. Uganda yemu ku nsi eziteereddwa ku mwanjo olw'ensonga nti y'ekyasinze ku lukalu lwa Afirika okubuddamya ababundabunda olw'obunkenke n'entalo eziri mu mawanga agagirinaanye. Over 40 million people are displaced within their own countries, and as many as 20 million people and more have sought refuge in other countries, such as 500,000 people who have sought refuge in Uganda. Mu lukuŋŋaana luno olugenda okubeera e Turkey mu kibuga Istanbul ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi guno, essira lwa kuliteeka kusala amagezi okukomya entalo mu nsi ezeegattira mu mukago guno, okutaasa abantu ababundabunda, okukyusa obulamu bw'abantu bano n'okulaakulanya ensi ezisinga okubuddamya abanoonyi b'obuddamu. The first core responsibility, global leadership to prevent and end conflict. The second core responsibility, the need to uphold the norms that safeguard humanity. The third core responsibility, leaving no one behind. The fourth core responsibility, changing people's lives from delivering aid to ending need. And the fifth core responsibility, investing in humanity. Rosa Malango, omukwanaganya w'abantu ba bulijjo n'ekibiina ky'amawanga amagatte ku lukalu lwa Afirika, ategeezezza nti kino kyakuyamba okukendeza okubonaabona kw'abanoonyi b'obuddamu n'ababundabunda amawanga agababuddamya. Putting people at the center of humanitarian action and decision making. Ye minisita wa guno Naguli Tasis Kabwejere ategeezezza nti Uganda emanyikiddwa ku nsalo zonna olw'omulimu ogw'ettendo gwekola mu kubuddamya ababundabunda. Playing a significant role in the world. Olukuŋŋaana luno lwakubirizibwa Ban Ki-moon akulira ekitongole ky'amawanga amagatte era nga lwakumala ennaku 2. The Secretary General asked us to ask the people to define what the new agenda for humanity should be. Kino kizze mu kiseera ng'ensi za Bulaaya ez'enjawulo zaakugira abanoonyi b'obuddamu okuziyingira okuva mu nsi ezirimu ddukadduka nga Syria era nga na wano ku lukalu lwa Afirika Kenya yaggalawo enkambi z'ababundabunda abava e Somalia. Ku lwa Kingdom TV, Nasaka Joweria, Amalindilire.